Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Essaala Bikira Maaliya gy'ateesammula. Ayi Mariya Kabaka wange mmange, nze neeyanjulira gy'oli nga sirina kyendekayo, ate nkusingira omusingo gw'okwagala kwange. Kusitulira leero amaaso gange, amatu gange, akamwa kange n'omwoyo gwange, nange nkwekwasa nze n'omulamba. Ayi mmange omulungi, bw'olaba neerimbise ku ggwe, naawe nkuuma, nzibira nga omuddu wo owuwo ku wo. Abaana ba Katonda mwenna, Father Martin Ssemanda mu kisiibo kino nga twolekera kimalako, nze abalamusaako mu linnya lya Mukama waffe era mulokozi waffe Yezu Kristo. Bannange mukkirize mbaagalirizeewo wiiki entukuvu ennungi. Mu linnya yaffe eya wiiki eno, omukisa muguwe abaana bammwe. Omukisa muguwe abaana bammwe. Mu budde buno bwe tulimu obwakazigizigi era obukulu ennyo mu Ekereziya nnyaffe obwa wiiki eno entukuvu, waliwo Omukama ky'asaba abazadde mwenna, nammwe abateekateeka okuba abazadde, mutambula nange mu lugendo luno lwe tulina okukomekkereza ffenna nga tuyingidde eggulu, kubanga eyo essaala yaffe enkulu. Ekyo kyekigendererwa kyaffe ekikulu. Mu munyeenye eno, olw'okuba abaana abamu bagenda kuddako ewaka mu kabuleeki kano aka Easter, n'abandi bagenda kuwummulira ddala, njagala okujjukiza abazadde mwenna nti mulina omukisa ogw'enjawulo gwe nsaba muguwe abaana bammwe. Bambi mukikole. Nkimanyi omuzadde osobola okusabira omwana wo n'omulaamirizaako ebirungi nga taliiwo, ng'ayijaali, n'omusabira essaala yonna. Naye ate waliwo engeri ey'enkizo oluusi gye tubuusa amaaso ffe abaana naffe abazadde, nga nkulu nnyo ate nga ne mu kitabo ekitukuvu erambikiddwa bulungi. Mu butuufu y'engeri esinga obukulu ey'okuwa omwana wo gw'ozaala omukisa oguyitibwa parental blessing, imparting a parental blessing to your daughter, your son. Eno y'ey'okumukwatako, personal touch. Katuddeyo ku mwana nga muto. Omwana bw'omukwata obulungi, n'omuwambaatira bulungi nga muto, n'omulera mu kwagala, ng'omufaako mu mukwano, okunoonyereza kulaga nti omwana oyo kimuyamba okukula obulungi. Era newaakubadde abatasobola kwogera mu kadde ako, naye muli abaakiwulira nti ayagalwa. Era batugamba nti okwagala okwo kuyamba abaana bangi okusumulukuka n'okukula ku sipiidi. Oyo research w'abaasoma. Okukwata ku muntu ky'amaanyi nnyo, kuba kitambuza amaanyi okugajja mu muntu omu okugateeka mu mulala ku sipiidi ey'amaanyi ddala. Newaakubadde munyenye eno sandyagadde kugenda ku ludda luli olw'ebisiraani n'ebikoligo n'abalogo, wabula eno y'ensonga lwaki n'abalogo abo kibanguyira nnyo okutambuza eddogo lyabwe nga bakutte ku muntu kibanguyiza nnyo. Kyova olaba nga waakiri bwe bigaana batuma olugoye manya lw'omuntu oyo olw'omunda, omuntu oyo gw'oyagala okusiraanya bapuloga manya olugoye lwe olw'omunda, manya ettaka kwalinnye, ebintuntu ng'ebyo, that touch. Ekyo sigenda kigenda mu kubanga awo ngenda kusimbawo nnyo essira nga tumaze okujaguza amazuukira ga Mukama waffe Yezu Kristo. Ogwo omulamu wange njagala kukuddira nga tumaze okujaguza amazuukira. Jakugenda ebuziba. Mu Matayo 19 abazadde nga baleese abaana baabwe eri Yezu, tukimanyi nti Yezu yalina obusobozi bwonna okulangirira omukisa oba okwogera obwogezi ne kiba, wabula bonna yabakwatako obukwasi ku luno ng'abawa omukisa. Nga kino kiraga nti ate waliwo amaanyi ag'enjawulo agatambulira mu kukwatako. There is that special transfer of power, blessing and anointing through touch. I'm saying there is that special transfer of power,
blessing and anointing through touch, personal touch. Mikwano gyange abazadde, kye mulina kisukka ne ku kye mulowooza. Obudde bwonna bw'ofuna okugololera ku mwana w'omukono okumuwa omukisa, bambi kikole. Do impart a parental blessing to that your daughter, that your son, please. Kino Mukama yakikuweera bwereere muzadde wattu, naawe omwana oba abaana kibaweere bwereere. Sina budde bugaziya nsonga lwaki Omukama ayagadde munyeenye eno tugifune mu budde buno. Naye njagala mumanye nti abaana bangi babonaabona, bakaaba, bibatabuseeko enkya n'eggulo, basobeddwa mu nsi lwa kintu kye tutwala ng'ekyokusaaga ate nga kyangu nnyo bannange. Bambi maama, taata, kwata ku mwana w'omuwa omukisa. Mulaamirizeeko ebirungi byonna by'omwagaliza mu bulamu bw'ensi eno ng'omukutteko. Touch them, embrace them, touch them, embrace them, touch them. Omukisa ogwo gugenda kukwata omwana era gugenda kutambulira ku mwana wo ennaku zonna ez'obulamu bwe. Mubamanyi ebyawandiikibwa, mumanyi mu Masooka 2:7, saagala nnyo okugenda buziba nnyo wakyawandiikibwa ekyo. Naye Isaaki nga bwe yawa Yakobo omukisa, yamukwatako n'amuwambaatira n'amunywegera, era omukisa ogwo ne gukwata Yakobo. Nti newakubadde yali wagguwa Esawu, naye gwamukwata Yakobo. The power of touch, embracing. Isaac not only spoke out a blessing, but he also transferred it to him by touch. Touch. There is power when you lovingly embrace and touch your child. Daddy, mami, diwe wasemba okuwambaatira oba kuwambaatira kankiyite okuhaginga, to hug. Diwe wasemba okuhaginga omwana wo era n'omugamba nti mwana wange nkwagala nnyo nnyo. That I love you so much, my beloved daughter, my beloved son. Tofaayo, tekiri kikeerezo kikola. Gwe mukwano gwange tekiri kikeerezi. Ne Yakobo omukisa baagumuwa ku myaka 4. It's not too late. Do it now. Go receive it now. Go for it now. Mukola kino, omwana ogenda kumutaasa mu bingi bye nja okugaziya mu part 2 eya kino gye njagala okubawa as soon as Easter is done. Ogenda kumutaasa mu bingi, ogenda kumusumulula mu bingi, ogenda kumuggulirawo enzigi nnyingi. Friends, what's wrong with you embracing or hugging your daughter's son and telling him that I love you so much and I bless you, my son, I bless you, my daughter? What's wrong with that? I mean, what does it take? That is pure and total transfer of parental blessing from you to your child. Tunuulira olugero lw'omwana omusaasaanya. Wakati mu byonna bye sigenda kuddamu ebyaliwo, taata alengera omwana we ng'ajja. Yayanjuluza emikono n'amugwa mu kifuba n'amunywegera mu kyenyi. Mmwe temumanyi kikolwa ekyo taata kye yakola bwe kyayisa mwana we. You can't just know. You don't know. You can't imagine. Tomanyi ki kyayisa mwana we. That parental act disarmed all the shame this boy had. It disarmed all the shame this boy had. It disarmed all the insecurities this boy had. You know, the dad was silently saying that I forgive you, and from today there is no more barrier between us. My son, I love you so much and I bless you. Oh my God. Tosobola kuteebereza kyali awo. Mwana kye yawulira nga kitaawe amuwambaatidde, amukutteko, amuwa omukisa, amugamba mwana wange, there is no barrier. Tewali wadde mwana wange.
Gw'olaba omuntu gw'oyagala omuwa buwihaaga n'asanyuka ne yeerabira n'amabanja g'alina. Just muntu tomulinako Luganda. Ate alabise omwana gw'ozaala nga tomuwadde buwihaaga naye n'omuwa n'omukisa ogwa nnamaddala ogw'obuzadde oguva ku ntobo y'omutima gwo, ng'omwatulirako n'ebigambo eby'omukisa nga Isaaka bwe yakola Yakobo ti mwana wange wangaala, gaggawala, ganja, funa amaka amalungi, yaggalwa mu kyalo ne mu kibuga onooganjanga, n'emikisa gy'abajjajjaabo abaayisanga obulungi ku nsi kuno oh my God, gikutambulireko, gikulembere. That's amazingly great. Sibuusabuusa nti omwana oli omusaasaanya yaddamu okuwulira kyekimu nga kitaawe amukozeeko ekikolwa ekyo. Ku luno yali mulala nnyo era nga muli yeekakasa nti kasita kitange, kasita omukisa gwa kitange agumpadde. Yatambulanga avimba, yenna muli ng'akiwulira, at least Dad has forgiven me, Dad has blessed me, Dad has embraced me, Dad loves me. Mom, Dad, transfer your parental blessing to your son, daughter. You will be surprised by the results. Chikole mama, chikole tata, olimbuulira. Saba tusisinkane mu kitundu ekyokubiri ku nsonga eno y'emu nga Pasika bambi ewedde. Mbaagaliza mwenna baana bange weekend tukuvu ennungi, weekend tukuvu ennungi ejjudde okwegayirira, okwebuulira, ate ffenna tuzuukire wamu ne Mukama waffe Yesu Kristo. Keeping in mind that great things happen when God mixes with man. Bannange Mukama abeere nammwe. Katonda omuyiza wa buli kantu Patri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu mwenna abawe omukisa. Mbaagaliza amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo ag'essanyu era ag'emirembe.